Okay, a very good evening, a very good morning, a very good afternoon. Kijja kusinzira budde ki video eno. Wegenda okubeera nga te ekutuukirako Fahad Project gemanya nyongera okubeera nga te mbabuuzako gwekyojja okubeera nga te onkolera kiti mu video otandika na kubeera nga te ogindikingirako sharingirako abalala yo comment section always with open obana ka comment ko tikigenda kubeera nga te okasulawo wansi togeteko mu butongole subscribinga bwobanga wali tona kubeera nga te subscribinga oleme kubeera nga te osubwa amawulire kikabo kiti wamaze okubeera nga tokikolako ka notification bell kali awo bakandeka kuoneko kajja kuleta options 3 kona ku option esokera ddala waggulu eya all notifications buli ka video kona ke nabande so kubeera nga ate buli kimu kijja kwenda kitambula bulungi my dad sana kakati omuyimbi Alien Skin naye akyali muyimbi Alien Skin banange Alien Skin nga dudo kuwulira ennyimba Alien Skin ndowooza nasemba okuwulira akayimba ke gwali mwaka ogwo guwedde ogwa 2024 ndowooza mwezi gwali gwa kutaano simanyi oba akyayimba oba anyway kale omuyimbi Alien Skin finally yavuddeyo n'abaka ekiwandiiko kye yawandiise ku social media era nga kyasasamaza abantu yavuddeyo n'ategeeza n'agamba nti abo abadde bakama be aba NRM abagobye mu butongole era teri wa NRM n'omu akkirizibwa kubeera nga te alinnya mu maka ge kujjako ng'oli faani we n'ekirala bw'obanga mubuukinga okubeera nga te akuyimbira mu campaign zonna jjukira guno omwaka gwennyini mu tugenda okubeera nga te tuyingirira zi campaign 2025 ate wali omwaka guli nga gutandika ogwa 2026 awo ndowooza mwezi gugenda kubeera gwakubiri ngenda kuza omwezi 15 tujja kuba twategedde dda ani agenda okubeera nga te atukwatamu emyaka 5 emirala so omukulu Alien Skin yavuddeyo n'agamba ti tayagala wa NRM n'omu kubeera nga te addamu okubeera nga te alinya mpozi ng'oli muwagizi naye obanga obadde omupangisa okubeera nga te simanya gy'akole fujjo simanya gy'ayimbe akasente ko jangu okakime mu bujjuvu kirajjukirwa Alien Skin sibbanga ddene nnyo guno omwaka gubadde gutandika ogwa 2025 yali wali mu nkuuka n'abako ebigambo byayogera n'agamba nti 2025 gugenda kubeera mwaka mulala nnyo era nga wali mu campaign kigenda kubeera ate kirala nnyo era nga bino yabyogera ng'amaze okubeera nga ate asamba abawagizi abajja mu nkuuka n'abalabula n'abagamba mmwe ba foot soldiers mugenda kubeera nga ate mumumpulira side wali mu kaluka kati kyewunyisa okubeera nga ate munaite gundaba na kubeera mwezi ng'omukulu atatandise okubeera nga ate akyusa ebigambo bikiraga nti Alien Skin ono nno yandibanga atandise okubeera nga ate addayo eri gye yava ayinza okubeera nga ate yandiyagadde okubeera nga ate addayo eri ku baana ba NUP kubanga ennaku zino ne interviews zakola olaba nga tayogeza maanyi nga luli takyayogera ebigambo bingi nnyo takyaweereza mukulu Bobi Wine ebigambo biri awo by'amaanyi naye nno munnange eno nno gye yeesunga okukomawo abaana kye bamukoze bamugambye waacha wewe eno tokomawo tetukwetaaga era nga video zina ngenda kubeera nga tenze kuterawo awo wansi gwolowooza ki Alien Skin amale gakomawo mu kibiina kya NUP amale gakomawo eno mu maanyi g'abantu oba asigala eri mu kibiina kya NRM abadde nga abamuwa kasente gwolowooza ki ku nsonga zino tulakalira ngenda kubeera nga tembi kuterawo awo osobola okubeera nga te omanya ki ekiriwo saawa eno ku nsonga za Alien Skin sako n'obutambi bulala bungi nnyo awo wansi busitika obuyitawo tulina Sheikh Ashraf musomi wa dduwa beera nga temunoonya kwajja kubeera nga te akulombera edduwa buli kimu kijja kubeera nga te kitambula bulungi nnyo malidadi sana saidi eno akasitika kasokera ddala ngenda kuzomwezi 24 tugenda kubeera awo mu kivulu kya King Sir so mugere mbeere nga te mwefunira tiketi ng'obudde bukyali susuubira nti bw'onoogenda ngenda kuzomwezi 24 nasobola okubeera nga te oyingira ekivulu ate saidi eno endala Habibu Airport Pickup nabo balinnya okubeera nga te bakukima ku kisaawe n'okubeera nga te bakutuusaayo nayo gye wandagala okubeera nga te otuuka ate mu budde bonna ennamba z'essimu ziyitawo wansi awo so kye weetaaze beera nga te okupalako ennamba z'essimu buli kimu kijja kubeera tekitambula bulungi nnyo my dad sana kabeera nga te baterawo ensonga zino za Harriet oba Alien Skin oluvannyuma komona amawulire amalala mangi nnyo tebaawo essanyu ly'empulira lya Mokiwagonja tewali kibadde kisinga kunnumanga kubanga abakungu b'NRM mujja ku Fangoni ne mukima obufaananyi ne mudda eri ne mupostinga abantu ne batandika okugamba Fangoni b'NRM abo bali ku ssente z'NRM bombo clat abakungu b'NRM thank you for coming go ate banne bafaani temunyiiga ab'NRM yagambye bakungu mwe muli baddemba omubongako nga mwagala kiki bavuddeyo ne bagamba yotabangako w'NRM Alien bulijjo kye twagala omukulu tavangayo n'abagamba w'NRM nojjano eno Uganda yakiru tosaana kumpagiza gavumenti ya Uganda eriko basi bano Honorable Segirinya ne Alan Sewanyana olw'ebijambiya nga tebalina wadde n'obukakafu wadde oba n'akatambi naye ne bajja ne baleka omuntu eyajje n'amajambiya n'ayonoona amamotoka g'abandi nga bonna balaba obutambi babulina babulaba bamuleka n'ayinaayina kati nga goddawo otuwagizeeyo gavumenti ey'ekisiru simanya Minisita Falamu simanya Alien Skin taddamu tambula n'abantu bawera mukaaga manya 5 atambula n'abantu nga 3 4
Minister Faramu nga ffenna tuli ku Fangoni onatuwa emirimu tugenda kwekuŋŋaanya buli muvubuka atalina mulimu tugende ku ofiisi ya Minister Faramu oba tutambule omwo mu Kampala monna nga twekalakaasa mutuwe emirimu nanti ate ba tuli mukuma kibanda waffe tubanga abali ku mulimu wali tuba ku mulimu gwennyini mwagala tugoba ate ku mulimu gwaffe munatuwa emirimu. Alien Skin yawandiise n'agamba nti agobye ab'NRM. Nti Alien Skin yagobye ab'NRM. Ewuwe mubadde mumulinyirira nnyo ab'NRM. Yamanyi buli omu waddembe okukola byaba ayagadde ne Alien Skin naye alina eddembe lye. Ye babadde bamuwaaki ab'NRM babadde bamuwaaki oyinza n'okusanga tewali botafunamu bagobe gobookera ku makya nga NRM togifunamu wama oli mutuufu bagobe webaba babadde tebalina kye bamuwa awo muwagira abagobe. Alien Skin oyo golaba afuuse ensonga ku social media bukedde olwaleero n'awandiika ebigambo bye bitundu ngenda gezaako okulaba nga mbisoma. Agambye nti from today onwards NRM officials yenga bugambo sibulaba. Agambye nti from today onwards NRM officials are not welcome in my home, office or any part of my space unless you are a fan. Those who booked me for your political campaigns, you can come and collect your money back. I will no longer be associating with NRM officials in any capacity. Ndowooza abadde specific mu njogerayi. Kankaddemu. Ate loud and clear. Kankaddemu. Ningenelemu nga Alien Skin amanyi Oluzungu. Yabiwandiise. Naye bino ogundi ye. Eyo yiye. Official page ye. Agambye from today onwards NRM officials are not welcome in my home. Kitegeeza nti agobeba NRM bokka. Kati aba Democratic Alliance be yakola nabo endagaano ngekulembeddwa mukulu Mathias Mpuuga Nsamba abalesseewa babalesse kiri muyengo omuntu era alina ensonga zalina reason why omuntu okoowa ekyokowa kya muntu not NRM only cause agambye wabanga yasayininga endagaano ku nsonga z'ebyobufuzi those who booked me for your political campaigns you can come and collect your money. Sente zazina zayagala badiza oba badde mulwali. Anyway, mfengaffe nze nganze omuwagiziwo ate nganze self made tekina we kinkwatirako because nze bwemba wa NRM sijja kudde. Kyesigeze ebintu ebirala agenda kubyaniriza. Kiri gyali omuli FDC omuli DP Democratic Alliance ya mukulu okutegeera omuli muntu alina entegeera ye n'empulira ye. Bannayuganda tugenda tufokasinga ku mpulira z'abantu ne tulema okufokasinga ku mpulira zaffe kati ye Alien Skin yagenze wandika ebintu ebyo ng'ayina empulira ye n'entegeera ye eyetengeredde era yatengeredde ku ntegeera yo okuwandika byawandiise you know. So mu byonna ffe ngaffe abawagira President Museveni wa NRM bw'oba otugobye thank you so much so what which is okay first of all to self made kati mbo bayinza okwawula ne Alien bwe kiba kisoboka tewali kintu oba njawukana ne benazaalibwa nabo kati ate ogenda by'obukulu ng'enviiri kibalekawo abadde batinkiza naye be bamanyi kyayogera olowooza nawagira muntu kyayogera olowooza akikakasa oba nkuzaayo ku bintu nkuzizaayo ku bantu benjagala omanyi lwaki Lokeki yannuma nnyo po Lokeki njagala nkubulire lwaki njagala Trump lwaki njagala President Museveni lwaki njagala nga
like nagambya ne omulala yali wa Libya Donald Trump ne Muammar Gaddafi. Njagala nnyo omuntu eyekkiririzaamu alina confidence oba akasente mwamu akatono njagala akaki ono Mr. Fangon ani yamuwa mwaba NRM abadde akolera ani ali skini mwamukwotinga bubi mwaba NRM ali skini mwakwata kale ne mujingiza mu politics naye abasajja abakozesa ati bandibadde bakuteekateeka nti wandigiwandiise bwoti oba bakitegedde bakugambye owandiika bwoti naye nga bategedde nti bakugambye owandiike tebisoboka okategedde bakuwandiikidde banka lwa kumanyi tolina bwongo buwandiika post ne bagamba teekayo bino aba NRM abantu abasinga okutta abantu mu ggwanga abatemba mafia bokolera kati ne bagamba nti teekayo eno omachinge negulira akaperema ama Trump ng'akomyewo njagala kukakasa nti tebakubuulidde nti bye bakuwandiikidde nabo bakimanyi tebisoboka okugeza tolina lunaku lugenda goba muntu wa NRM kujja wakaawo bw'oba oyina wakaawo bw'oba sente tozimazeewo mukubeera ng'olabirira emigunju egyo ate nakugamba emigunju gy'olundira ewaka emmere bweriggwawo gye gijja okkweriira. However ekimu kyotagenda kusobola kwakivinga mu bulamu NRM kuva mbunne kutambulamu oli independent. Lwaki ffe tututte obwawo tututte ebbanga nga ffe abantu abannayuganda abazitutumya industry ffe tewamanya ojja kugwa kyamukisa mulungi wagwa ne tumanya tolina music ensi ekitegere tewalina music nekitegeera nti just a product of sympathy lwali luyi naawe kyewakkiriza ate no lwali luyi tumanya just a total nuisance mu music industry naye however Katonda naba wagenda atukubira gude Katonda bwatukubidde ntutandise okwebuza amagezi tandika okutukubira ekifaananyi okisiiga obulamu nga tolina mu mukono gwa NRM bugenda kubeera butya mu ggwanga nga todduse Sudan obulamu bwo without NRM obusuubira kuba butya nga todduse Sudan oba todduse mu ggwanga. Abawandiise ebbaluwa eba mafia abagambye teke ku Facebook bo bakimanyi mu mutima nti ensi yonna yakuvaako kuba bo babeera behind omuntu yenna asobola okukola ekintu kyayagala kati ekireetera abantu okubeera bali frustrated bakwesonyiwa ffe twakwesonyiwa tukulabanga mysticol naye abasajja bwagambye bunno mu post abakuwandiikidde mtu badda waka bo bakimanyi tebakusonyiwanga tebakwerabiranga byezza okola babimanyi kati nkongera okukubulira ekintu kino wammanga ali emsikini mu post eyo wagambye mtu yagala abantu wakaawo n'abakuba ssente yangozi nonni kakasa ojja kuyimba ku show za NRM zonna ate zolina okuyimbako okufuna relevance ne mubululu ojja kuyimba tuba tolina gyolaga lwaki bakulinamu emigabo rasta waliwo baddeko okaawo n'olaba omuntu nga agaba ensigo ze ekiwoowoolo akataago eri omuntu akeetaaga rasta kati kampusese nno mwana wa maama kujjako ng'ensi ogidduseemu gwe tokyalinamu ogani eri ssaawa zino mbuno olinawo abagitunda gavumenti yegibanja ali ni wemba neetaaga ensigo n'ogimpa ate gavumenti egenda okummanya kuba n'ensigo gavumenti yagigula eyiyo already ntwali kano mukasale mbi ali ninaakuwa ensigo mbwakuwadde ensigo oba eyiyo tekola bulungi abagibanja ebeera gavumenti kuba nayo yagisasula dda so gujust oli mu obwongolo ogutambula oguli awo mufuge ng'abalala bafuge nti bakitegeera bo bali mu bulamu naye nga bafuge buli kimu baakigula buli kitundu kyabwe n'ekyekyama baakigula ama 100% sure mu myaka egijja 5 gavumenti ejja kutandika n'okukubulira ddi w'olina okuyima ne bw'otalina kuyima ejja kuba no order kati labayo olunaku lw'oliyagala okitegeeze kye bakuwadde ekyo wanjo ekiwandiiko ekyo kyebagambye okiteeka ne gwe w'oliyagala nga oli abo obikuwa freedom ekuweddeko ng'oyagala kukitegeeza nga w'okitaddeyo tulaba nti ffe twakuvaako waliwo gavumenti byegenda okukugamba bye bino wammanga kayite kalusifa ogenda kusooka we gavumenti emmundu gye wabba gye mwajja ku musirikale oli owerubaga oba ow'ensambya eddwaliro kiri mwalumba eyo sigaawula nga mukuba abasawo bajja kukakasa nti omusajja yalina n'emmundu ne mumukuba naye katambi kamulaga nga atagadduka emmundu kitegeeza mwamudisarminga emmundu ani yagitwala bya sipapa bya kitatta kitegeeza olina emmundu kati togirina today okyabakolera emirimu naye mu myaka 5-6 eyo keesi ejja kujja bakusaba emmundu aggravated robbery gy'obadde okotesa okubba ekyalo n'ensi Uganda
ompulira ffe twakuvaako wagenda kubeerawo akaseera kajja just kumpimpi wano myaka tuli fere bwetuli mukama n'abatukumi bajja bujjawo buno obutaano olina madakesi egenda okuvaayo bwaffe twakwesonyiwa tugamba tukumanyi ffe tuze tugobye tukumanyi ng'omuntu ewo n'oba ogenze mu toilet weefiriminga ng'osinga obutambi obungi ku internet n'oba oli mu toilet bakyali bakufiriminga obune wonna mukita ku training naye era twakuvaako nkujukiza naye abo boogamba nti bakwesonyiwa bagenda kukugamba ekintu kimu nti okwesonyiwa olina oproducinga video oba footage nga emmotoka eyo edda livansi ng'etta mukwano gw'ojjolamu buli ba tokikoze ojja kubeera responsible for murder case gye nkugamba okategedde twakubanja n'otuwuddisa tebyaliyo tewaliwo evidence ne mu kaseera kali ng'oyagala otegeeza ekiwandiiko ekyo ojja kusooka kubalaga emmotoka nga edda livansi ekoona jjolamu okategedde kadeni wajja kujjawo ne keesi endala eya theft era bajja kugira biiru ya bubumbi nga kamu ku bantu abaabulwa ebintu byabwe mu lubiri kyenyini za golodi zaalimu bwe ziti abaafiirwa amasimu gaalimu bwe gati baakubwembwa baalimu bate expense bwe ziti bakugambye kabaka atutuwadde ebbaluwa atugambye abantu be beetaaga compensation kabumbi nga bakeetaaga wali nkulaga wodda ku zero my dear nkulaga wodda ku zero kale tujja kuddira ekiranga ojja tubulira obulamu bwe bulibeera ekiwandiiko ekyo bw'oliba okitegeezezza tujja kujja otubulira obulamu bwe bulibeera kansubire vidiyo eno ekutuuseeko naye otherwise diversion zammwe ezo nzizanalizinzemu era mu ngeri ya kidiversion nga wookirese naye nze nkujjukiza nti bw'oliyagala okutambuliza obwo obulamu bw'otadde ku Facebook wakati oyagala kukuba kapere yogera sofu kapere mwe wano waliwo ekyangidde ku bakama be era n'agamba tebageza okuddamu okujja ewuwe oba wonna wali ofiisi ze oba mu kitundu kyonna waali oba mugezaako kitegeera oyo nno ye mukulu ali etisikaati ow'enkoola kakoola kabira kati ow'akabira yagambye nti tagezaako nalaba omuntu w'enyalemu yenna ng'azze ku kitebe kye oba ng'alina ofiisi wazze nga zikwatagana nali eniskiini mbwe ebintu ebyo kitegeeza yagobye w'enyalemu yenna munnabyabufuzi okujjako n'agamba bw'oba oli muwagizi ng'oli w'enyalemu gwe takuyinaako buzibu ng'oli faani oba okitegeera naye n'agamba bano simanya nzize bano simanya bagenda kuba kampeyini yagambye nti n'abamubuukinga mu kampeyini bagende bakime sente zaabwe azibaddize tagenda kuddamu kwatagana wa NRM yenna oyo ne mukulu ow'okkabira kitegeeza yagobye eki NRM naye kyenjagala obbagamba nti oyo jjassa ayagala bamuteekeko birowoozo temubigatta nnyo okulowooza nti alina kyafunyeemu obwongo nedda ekyasinze nno mbw'omunyiiza agali mu nkuubo bwe kyamunyiizizza mbu palaso bwe yalumba ewuwe n'akubayo n'amenyaamenya ebintu byonna emmotoka n'azikuba enzigi z'ennyumba azaasiza amadinisa mbu yali amanyi bagenda kukwata palaso olwo we yawaaba mbu we yawaaba okukwata palaso mbu agenda olaba palaso akomyewo yali agenze simanye ebweru agenda okukomawo wano palaso tebamukwata mbu n'awulira obusungu n'agamba bano abantu benkolera buli kimu lwaki tebakwata palaso atalina kyabakolera bagenza okulaba palaso tebamukwata kyokka nga yayonoona ebintu bye ng'ate yawaaba mbu tebakwata palaso n'agamba kati bano nkolera ki lwaki mbakolera kati mbu yeefudde yeeteekamu katwewungu mbu yeenyiiza naye temubigenderako ayina byabala musajja atanabwakuba music tavaayo music we ne wamukuba akoma ku TikTok n'atambulako awo tafuluma kabira nti ebintu byonna byesiba kati yeekyanze ateekawo okwekyanga alage nti oba NRM gye yaddako yeetamu pushinga oba ki naye nga ffe tukimanyi ekigaanisa ebintu okutambula nga bwe yali byagadde nti yava ku maanyi g'abantu n'agezaako adda ku sayidi gy'atandika ssaawa zino tugamba nti yeekyanga oyo nno sita nti mwe munaabigoberera ne mulowooza nti alina kyafunyeemu oba amagezi gazze amagezi teganna enjagala bategeeza ki kino omwami oyo tayinza kwekutula ku NRM kubanga takyalina wajja ka ssente mu music takyajjawo ssente sijja balimba mu music takyajjawo ssente ziyinza mulabirira ne bali babbi banne essente alina zijja mu NRM
kukkiriza obagaana era tolowooza nti byavuddeyo n'apostinga ku X mbu simanya birina engeri gye bikwataganamu n'emboozi gy'agenda okutambuza olugendo yataddeyo kati mmwe nga abatagatteko abamu abayinza okukitwala amangu nti yategedde kati buli gyagira wa yataddeyo ekyo naye nga gwe kyolina okumanya oyo Harriet Sikini tasobola kuva ku sayidi ye NRM kubanga bangi bamuwa ssente Baamu Basale Baluna Kasolo bannabyabufuzi bangi bamuwa ssente kakati bwe avamu NRM kiba kitegeeza abatagenda kuddamu kulisiivinga kasente konna kubanga n'aka music tekakyasobola kumumala music taliiwo takyamuleetera ssente kati gwe ŋŋamba otya musimanyi avuddemu NRM ababba magezi era abaana b'enkyukakyuka temugezaako nnyo temuteekako nnyo na birowoozo ayogere ekyo tukole tutya era nze ekinkozeseza vidiyo kwagala kubuusaako baana ba nkyukakyuka abamu nti ebintu by'oyo omulenzi kyemubitwala ng'ebitegeerekeka ayagala kupostinga alabe ki kye munaddamu ate era alina kyayagala mu audience ye afunemu kyalaba kakati mwe munaddawo musimanya Palaso musimanya Palaso yamulumba n'amukuba mbu ne bagana okukwata Palaso mu bye byamutabudde ekyo nkirowoozezza nze nga mbagamba nti abamu bayinza okulowooza ekyo nti baagana okukwata Palaso nti omulenzi ono kwe kwekyangira ku gavumenti oba NRM si bwe kiri ayagala alabe tasobola kuva ku NRM kubanga ssente zonna ezimubeezaawo azifuna mu NRM gezaako kuteekawo naye nga kyemulina okuma tasobola kuva mu NRM kubanga takyalina music amuleetera ssente aba NRM bwe bamuwa ssente kati tasobola kubavaamu ate naye akimanyi kati ye bizinensi gye yasigaza kuwaana ba NRM kwefuula nti wa NRM yeefulawo nti akyawa Kyagulanyi ate jjukira aba NRM tageti yaabwe nti bo ne oba tubawagira ne kasako vayo nga toyagala Kyagulanyi babeera ku sayidi yo NRM balina kana akakodiyo ne wobeera tubawagira ne gwe kasako vayo n'olaga nti toyagala Kyagulanyi babeera nnyo ku sayidi yo ne bakwekwatako mumukigoberere mulabe. That's why bagala nnyo Mpuuga kubanga Mpuuga bakimanyi nti tebakwatagana Kyagulanyi kati naye bamusembeza yafuuka waabwe kati Harriet Sikini bamulanga yekyangidde simaya ku Nuupu ne bamusika bwe bati n'afuuka waabwe bo baagala nnyo omuntu ali awo nawaba tabawagira naye kasaka ava mu Kyagulanyi nga bamulippira kakati omwami oyo kyengezaako bagamba nti mu music takyafunamu ssente tewabaawo agamba mbu simanyi amagezi gakizeemu nedda tekisobola kuvamu NRM kuba kimanyi music takyayinza kiwa ssente ate kimanyi nti wekiviiramu NRM tekiyina we bayinza kisembeza nekinyumirwanga we kibadde kirya ssente ez'obwerere nga we mu NRM n'obuyinza omanye ebyo byakola effujjo ayagala nnyo okukozesa obuyinza bwa NRM tebajja kufuna kye bamugamba ne bwajja akola effujjo kati bwava mu NRM effujjo abanaddamu oddikola era nno alifujjo alikola lwakuba nti ali mabega w'abali nti bamubakinga bamuwagira kakati oŋŋamba otya tayinza okuva mu NRM. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Ssebo nsanyuse okubalaba amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.